ebikolobero ebigenda mu maaso mu Uganda yaffe nga biyitiridde. So many terrible things. Obwavu, enguzi eyitiridde, abantu babeera kidnapped ne babuzibwawo. Twalabye mu mawulire jati ng'ekuba abantu ekawempe pwa mwe who bannange Uganda ndowooza tusiibeko oba Mukama anaatuddiramu. Awo nno ffenna tusiibe, n'abasirikale basiibe, basiibe okuwutula abantu emiggo, bannabyabufuzi basiibe okuvumagana. Musenyoli Kalumba avumidde ebikolwa by'abakuumaddembe eby'okulumya bannayuganda abenyigira mu byobufuzi. Kalimu okuba abantu ne babalemaza ate oluusi awatali nsonga. N'olwekyo ebyobufuzi buno ebyandibadde ekintu ekirungi abantu kye banyumirwa, ate bw'ogenda okubitunulira n'ennaku zino nga bye tulabye wano wadde ekitonotono simanyi kawempe. Sitera nnyo okutunuulira TV kulaba mawulire kubanga ebintu ebyo bye bakola binyiisa n'okutunulako kulaba nga bakuba abantu. Saagala kulaba nze ebintu bifaanana bwe bityo. Bannange oyo editi si bituufu. Kati lwaki kiba kikuswaza ng'ekifaananyi kyo bakitadde mu bantu b'owagira? Naawe olaba okuteeka mu bantu b'owagira kintu kikolwa kibi nnyo era tokyagala era oli mukivumirira, olaba kikolwa kibi nnyo. Nze nandibadde ndowooza nti bwe banteeka mu kifaananyi ky'abafuutu sooja mpulira essanyu, ne bwe mba nga si yenze ne banteeka mu feesi yange ngamba nkyenyumirizaamu abanoonyezi b'eggwanga nange mwendi. Naawe okimanyi nti abantu bwe mukolera abantu babi, kitegeeza naawe obeera mubi, obeera mutemu. Bw'obanga okolera omutemu naawe obeera mutemu. Tolowooza nti tetubamanyi, tubalaba. Mulemeddwa buli wamu olw'entegeera yammwe, olw'omusaayi gw'Abannayuganda ogubatambulirako okuwagira abatemu. Oli mwana muto, oli ku bantu abakaddiye, bw'oliko bwe weesibyeko obawagira bwe bakola bituufu naye nga oluswala n'okuteeka mu kifaananyi kyabwe naye nga bwewagira. Bagundi tubalaba. Buno obudde okyali mu kifaananyi naye n'ekisa kijja tuuka nga Bannayuganda bakunoonya, bakwagala wawooli. Okitegedde? Bw'oba okimanyi nti owagira abatemu naawe oba mutemu, bw'oba tokimanyi kitegeere. Kanso Nalukoola kansubire nti buno obubaka bajja bukusale mbajja bukuwa. Wiiki ewedde bwe baserabidde Kanso Nalukoola nakutuukirira ne kugamba ebintu Electoral Commission byegenda okukola n'enkubulya buli kimu kye bagenda okukola. Kati ndowooza ofuye obujulizi ku bintu binakugamba. Wiiki ewedde nakubira Kanso Nalukoola ne mugamba nti Electoral Commission egenda kumakinga sure nti either omuvubuka wa yeeyita omuvubuka Sseggirinya oba muwala wa Kigongo ono wa NRM bawabula akalulu kano by all means. Ne ngamba Kanso Nalukoola nti bagenda creatinga polling station empya mu suburbs za Kawempe North constituency. Namugamba before nuwa mutu okujja okukola ekintu nali nakigambye dda Kanso Nalukoola bagenda creatinga polling stations mu Kawempe North constituency wabula mu suburbs bagenda creatinga polling stations empya. Nakimugamba Kanso Nalukoola ne bwogeze ku mawulire kibuulira abantu nti ekintu nakigamba week before nga kino tekinnavaayo. Manyi no video bagenda jikwa Kanso Nalukoola nakugamba bagenda creatinga polling stations empya nenkikugamba era n'okifuna bulungi nnyo. Nenkugamba nti bagenda kugezaako kwagala okukidnappinga n'okozesa effujjo n'okuleeta bakifeesi byonna wabirabyeyo. Kati kyobadde tonnalabako kyekya polling station empya kye baakolyetinze. Nga sigenda kumala budde ngenda kuzanya ka video ka Comrade Noah Mutwe explaining ebintu byonna nga wabyogedde, wabula njagala mu security alert eno oŋŋambire boss w'Electoral Commission Simon Byabakama. Tosobola kuŋŋamba nti wakulyetinze polling station empya mu Kawempe North nga tolanze nti mugenda kuteekawo okuwandiisa okupya mu Kawempe North. Simon Byabakama oyagala tugamba mu Uganda yonna mwakulyetinze polling station mu Kawempe North
within a period of 1 week and some few days ne mu registering abantu abali mitwalo mukaaga. Ngenda kuzanya video ya Muganda ffe nuwa mutwe I explaining ngera kugamba constituency ya Kawempe North linda kuwa no okusinzira ku kipapula kyendina wano ebaddemu abalonzi emitwalo 16 wabula eyingidde emitwalo almost 2. Kati njagala mumbulize Simon Babakama ne akulya ebyokulonda e Kawempe mu constituency ya Kawempe North dilwe mwarangirira nti mugenda kuwandiisa balonzi mu Kawempe North constituency lwe mwarangirira mugenda kuwandiisa balonzi kubanga bw'olangirira nti ogenda kuwandiisa balonzi kibeera mu public domain n'olangirira ku TV ne radio nti abaagala okuwandiisa ng'abalonzi abapya mugende wano FBCD wawe mwateeka abalonzi abapya be mwawandiisa era mwakikola ddi yo ogamba otya mwana wa mama olwaleero sinziridde Kawempe eri bannakawempe buno bubaka bwammwe by election ye Kawempe akaluuka kano kagenda kubbibwa era Simon Byabakama enteekateeka azijjeeko engalo kino kyondaba kyenkutte wano eno ye voters register otya ne voters register ye Kawempe eri updated so fena tumanyi bulungi mu kalulu akaggwa 2021 mu Kawempe abalonzi bali emitwalo 16,114 abalonzi emitwalo 16,114 be balonda mu 2021 population ya Kawempe yonna batugamba tuli emitwalo 39 net kati ku mitwalo 39 wekiba nti emitwalo 16,114 ze zasobola okuregisteringa okulonda mu 2021 olwaleero Simon Byabakama afulumiza voters register up to date nga atugamba nti ku mitwalo 16,114 ejalonda mu 2021 olwaleero kweyongeddeko emitwalo 3.2 mu 289 kitegeeza be balonzi emitwalo 19,900 mu 341 kino tekisoboka kulwaki olwaleero toyinza kuŋŋamba nti abantu emitwalo 19,900 bewandiisizza balonde kitegeeza bw'okwata emitwalo 19,900 mu 341 n'obikubisaamu emitwalo 39 egy'abantu abawangalira mu Kawempe n'okubisaamu emirundi 10 kitegeeza ofuna 51.51% bwe butundu 50 kumpi almost half kino tekisoboka tekibanga nawo okibuliriza bulungi nnyo kati kitegeeza gino emitwalo 3.5 gye tulina okwebuuza bana abantu emitwalo 3.5 baavudde wa era balondera wa abegako nabagambako nti RCC wa Kampala omukyala Jane Muyindo abadde nga awandiika bakanyama nga bagamba bagenda ku makalulu ke Kawempe naye nga balina okujja n'endagamuntu getufuna galaga Ninsa Kabanda yakutte abakozi mu KCCA naddala banaabeera bonna ne babawandiika era bagenda bawa obukonge obulaga nti balondera mu Kawempe naye olwaleero n'oba okutte bana abalongoosa bayagala okungagaza nti KCCA eweereza ddala abakozi emitwalo 3.5 bayinza okuwera mu KCCA awo tebawera oyinza okugamba nti okuyinza okuŋŋanya bakanyama newe kuba mutwalo gumu tebawera kati kitegeeza ki nti ku lunaku lw'okulonda mwe bannakawempe mulina okwegendereza nnyo emmotoka zonna ze mugenda okulaba ezigenda osomba abantu okujja olondera mu Kawempe abantu mwe bawooninge era bakitegeere nti yenna aneetantala okulinnya emmotoka nti ajja kulondera mu Kawempe ajje ng'akimanyi eitha okuddayo nga mulema oba obutaddayo ekyo mulina okitegeera olwaleero genda kumbuuza nti polling stations zino 32 okuva wakati batugamba nti polling stations zibadde 165 ne bongerako 32 polling stations 32 twozinoonyerezaako wawe stations ziri mu Kawempe 1 ziri ewali Uganda Transport Communications UTC eyafuulibwa Barracks kati zino polling stations bazitadde munda mu Barracks n'okwetoloola awo okumpi ne loko
kati ogamba oti polling stations zino ate ozitadde mu barracks munda amagye mwe gabeesingidde endala n'ogamba ozifulumizza ozitadde wano wabweru wa kotagaati so bannakawempe okwetooloola ebitundu bya Roko naawe ku UTC ewali barracks kati wafulibwa barracks polling stations zino 32 bwe bazitadde so Councillor Erias Nalukoola kino naawe kisimbeko nnyo amannyo era bannakawempe obateeke ku alaati era olabule n'abo be bagenda okuleeta okulonda nga si ba mu kawempe eno gavumenti walayo neweekwata emitwalo 3 n'ekitundu zino gyegamba nti be balonzi abapya abali mu kawempe bano nebawa owa NRM automatically abagenda kuyita polisi Nalukoola ne munamu akalulu nga kayitirivu nga kanji naye ng'ono wa NRM agenze n'emitwalo 3 n'ekitundu nga mukawedde owa NRM yagenda lona kasanvu kitegeeza gino emitwalo 3 n'ekitundu mingi ku balonzi bwe buba bululu so alabye video eno nsaba ogintambulize etuke ku bannakawempe tuke buli wamu wonna bwetyo polisi bwatandise okola effujjo 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 nga twolekera Kawempe bwetyo polisi ya Museveni bwatandise okubanga ekuba abantu embooko bali mu batuluzamu masasi bwetyo embeera bwetandise wano nga twolekera Kawempe baganda bange basawo ne banyabo leero mugenda kubatta leero mugenda kubatta drone zizo ziri mu kuyibwa tulina president mbeera bwetyo bweri nga twolekera Kawempe mushalinga video bwete mbeera bweri mbeera bwetyo bweri jat amaje bwe bato president wuno wano baabo basazeeko ekkubo nga twolekera Kawempe bali mu kkuba buli omu mbeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri Okay, buterevu embeera bwetyo bweri president yo yayitawo embeera bwetyo bweri baganda bange ono musajja bwatuleka bwetyo embeera bweri mbeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri ono musajja kati atusse vayo 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 muli mupiira ku final oli muze ku training iyo nayo ne bamugamba oyo yagenda okuba namba 9 waffe omuteebi mutuuse mu kisaawa akabengo kamusimbye mwetolodde emirundi 2 akutusa omutima nga maama we abeere bweru bw'ekisaawe nga gamba gwe kooki eyo namba ebadde mutabani wange gyagenda ozannya giweemu oli gundi abagizannya toteekawo oyo wadde tagisobola wali wasalawo nti omwana wange yajja ozannya mupiira guno edeka oli azannya empulire ku ssanyu ebintu bino bambi kati maama Segerenya okuwangula kwa Nalukoola kumumalako kutya essanyu
okumumalako okuteesa yajja mukolaki nakawempe munne musiraamu mpoze mama Sekinya yesi musiraamu ne nalukola musiraamu munne wani wa Muhammad wa mugenzi muganda munne munanupu munne ate muganda gwe kakati kiwiki ekyo kikumalako kitya ennaku kikuleetera kitya ennaku nga nalukola awangudde nga bonna bannuupu mpaida wenze mbadde njagala naggamba nti tuwagire nnyo nalukola awangule era batabagane mangu ne luwemba nga bwe yeeraze nti nno omulimu gw'okuyambako kuba mupya gusobola ajja abeere wano pasonas akole omulimu gwe gumu gw'abadde akola ewa Segirinya agukole ewa Nalukoola tugende mu maaso ate ekyo kimwetaagisa kuva mu kalulu leero kubanga ebyaddala tugenda muwangula naye tetwagala kalulu kasaanyaawo bannabyabufuzi bato lwaki tetukola bwe tutyo luwemba okomewo obeere personal assistant wani wa Nalukoola in fact awo maama bingi nnyo byobadde omugasa era ojja bimugasa kituufu nze nali mbaddeko wano n'omuntu kati omu akola mu palamenti eyo abalala bakola walala ekibiina kyabafunira emirimu naye twabagamba nga wano lekera munno eno gavumenti ojja kulabira awo abamu baagaana abakkiriza kati abamu balina n'emisaala omuyita naye n'omugamba nti tukuzeeyo ku bwe mupina gamba ndeka wano wendi weewo wano we mwanteeka wewaki kubanga eno eyakyagulanyi gavumenti namba tesobola gamba mbu ojja kubeera eyo bakutemereko ettaka ensi ekwerabire tekisoboka naye kyemuba temukola ate kwe tweyimbamu bwe muba neeyo enzikiriziganya temujagala tusinkaneyo twevuganye ku nkola ey'ekintu kiramu ng'abantu abavuganya bannabwe bwe bakola naye mmwe mulemeddwa okwogera ku nnambi mwena mulumbaani Nalukoola mwena bonna balumba Nalukoola kakati Nalukoola bamuyita aliko ababe bwe munaamulumba mujja tusangayo baki bangi nkugambye nti eno operation 1997 operation 197 knockout wano tuwanguddewo mubeere bulungi tusisinkane Kawempe oyo yabaddeyo mubaka beti namboze bakireke ensonga mugiwulidde madamu Ticha byayogedde tebiyongerwako oyinza okwonoona kino kankikatiza wadde njogedde biri naye era abantu abo batukoze bwe tumalira obudde ffe tetwetaaga kwogera ku bannaffe abo abantu abalabya Uganda ennaku be bali era be tulina okwolekeza obusungu bw'emimwa gyaffe musibe bulungi Ssaabasajja Kabaka Wangaale bya kiseera buseera kuba balina akadde kabale ekyo ge mazima atulinako obuyinza sijje no Museveni n'abakwata mundu be atulinako obuyinza ye Katonda waffe yasalawo so sijje no Museveni takumalira biseera gwe tulonde teri ebyo mbuno simanya bano bagenda kujja abenyaremu balidde nga balyaki Kawempe North ogiyita kirabo kya mmere tibazze okulyaki akalulu kaffe banna Kawempe North mutuwa akalulu tujja kakuuma akalulu kaffe tujja kakayanira obuwanguzi bwaffe tujja busigaza NUP everywhere obubaka bwo abantu abatannatuuka power basebo ne banyaba abatannaba kutuuka nzize wano tulabe oba buli kimu kiri barabara kati tugenda kukkirira wali mu Kazangola twongere okufeffeta ate tulina kandidate waffe omulala nga ye ali ku bwa kansala Maama Husina oyo tulina okumubeererawo mu nsonga zino era katugenda tusooke tufeffeta akaluluke oluvannyuma tulyoke tujje wano essaawa ezinaawerera 8 basebo ne bannyabo nga tulina omukulembeze waffe nga Lwogooma omuntu agenda okubeera wano Tomoni kuba eyo yonna gye tuyise nga tujja
saawa 8 kijja kuba kimaze okukwata wano Kataka basebo ne banyabo mujje mubeerewo ng'abajulizi baleme banyumiza bunyumiza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.